okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino bijogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo bali kubera ngo mukaba Delta TV era nkubuuzako ne ganti osiibye otya program okwanjula n'embaga nange njagazisa okubeera mu nyumba buli lwa Sunday sawa 11 nenjiraba neggalira nengaba namwe temumpoganira mundeke ze ndi mukola kwanjula n'embaga okitegeera kale noyita neighbor omugambe nti no Delta TV etandise eri mukuleeta program okwanjula n'embaga nange Sharita mazima wanvu njagala okutegeeza nti Sunday wede twakutuusako emikolo gyaffe ebiri akutuusako embaga yabanafe abeera e Bastan bakavuma mbaga yabwe yali nungi nnyo omukyala yakolebwako Sharita Sia Clinic ate twakutuusako n'okwanjula kwa omukyala Sumaya n'omwami we Hambali omulaba omusajja bwe yeefuga ku lunaku olwasooka abantu beefuga tamanyi ogamba mama Sharita nganye myondaba ondaba kino ekiteteeyi kijja ku City Bridals ali Kamukamu Plaza Quente Road edduka number GF34 opangisayo gawuni emu nakwerako maid dresses za bwerere okitegeera mukwano genda Kamukamu Plaza Quente Road edduka number GF34 ewa City Bridals enviri ne makeup nkolebwako Sharita's Hair Clinic era nga tusomesa bagalo kuyiga enviri tutandikira ku mitwalo 10 jangu wali eri ku NASA ezimbe kinudde mu gali y'omukka bakiyita Sal Complex engato nzijja wa Kato Sales Center. Ladies and gentlemen abatula ku Facebook live mwebale nnyo nabatula ku YouTube Sharita Show. Definitely benkola nabo nkola ne William Daula. Hi William. Nenkola ne Simon Peter Male. Oyo ye editing a program no producing. Hi Simon. Nenkola ne. Sharon Mirembe. Kwagala nnyo mkwano atalaba Delta TV yegwe nawe nkwagala nnyo nawe Sharita webale kwera ngo weereze maga nawe nkwagala nnyo. Oh mkwano gwange Sandra kutumiddeko nnyo bannange. Akati genda kusookera mu mbaga era nga babiri bano omwami n'omukyala bawandera twalagako okwanjula kwabwe wano ku Delta TV era nga bambi bakolebwako saluni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic nze kenyini naliwo ne tugenda wali eri ku Kireka SDA Hill Church ne babagatta nga Pastor Balaam Chiria ye yaliwo ne bagenda emunyonyo ne bekuba ebifaananyi nga batambulira omanyi okubeera ngo mixinze emotoka kiba kirungi bagate emotoka z'ebbeeyi zonna ne zibagoberera nga kuliko limousine kuliko Jaguar kuliko Benz nga bayina ne ziddiga ezibakolera ekubo reception ne bagikolera wali eri ku Costa yali simple and nice abantu bonna baali basanyufu akakyala kakyusa omulundi gumu naye maama nga kanyumya olunyuma Vivian we bale kwagala Sharita's Hair Clinic we bale kwagala Delta TV tovaawo nkwagala nnyo Mukaba Delta TV mkwano era ngeno isawa yaffe esooka atuli mukolo gwa mbaga atutandikidde wano eno ku saloni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic ng'omukyala Vivian yasazeewo okukolera enviiri ennungi ne makeup Sharita yennyini yabaddewo era yakolebwako bulungi oluvannyuma beekubisirizaako ebifaananyi ku salon y'ekirooto kya buli omu kolerawo enviiri kuwadde obulamu bwange obukuume abo babadde bakusumbuwa munanga babadde bansuubira njagala bakimanye nti n'otudde nange nkutudde ekyo kibuuzo obweru emmotoka ekika kya limousine zirinze okutwala omugole ku kkanisa okusobola okugattibwa I do, baby, I do. I do, baby, I do. Bavuze butereevu paka ku Kireka Hill SDA Church era ng'omugole omwami ye yasoose okutuuka ng'era bulijjo omwami yasooka okutuuka. Mikuyimba ng'oluyimba muwiwamu ndikunyumya ng'embo omugole omukyala naye yatuuse ng'alina emperekeza ze bonna nga banyumye bulungi ddala
abasubira buli olwo ne twereka bakyerabire ekyo bakiveeko abo abasubira buli olwo ne nekyusa bagende balye kuvu tebatutawanya tolana kubuusabuusa nja kusaba eri sayidi y'abazadde mikwano gyaffe ab'eŋŋaana tutuule tugamba tyabulima omuntu okubeeranga yekka namukoleranga omubeezi amusambira bwatyo nasalawo okubakolera omuna amusaanira alaba omukazi okumuwasa alaba ekirungi bannaffe aba Seventh Day okubuulirira kwe kwasoose buli kye bababuulira kibeera kikwatagana na bufumbo kyogenda okukola gyenakulira mu maaso ga Katonda omulamuzi amanyi ekyamu kyonna ky'omutima kabona okasobola okuyingira maaso ga Katonda n'olayo ebigambo ebyo naawe ebiryaniremu n'olwekyo obanga olw'ensonga Patrick ngyalabisa kawungeezi oba n'essaawa zino tukyali wano ng'oyinza okwekyusa n'ogera nti nze n'ensonga Vivians saagala genda mu maaso ogirina ayagala bulungi akasagala talina nsonga onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomusanga mu kitiibwa mu bulwadde ne mu bulamu mu bwavu ne mu bubaga era olulekanga abakazi abalala bonna n'obeera nonaleka ebbanga limumalanga muwangadde osobola okumulayira bwotyo n'akolangawo entyo nga Mukama ye mubeezi wange onoomwagalanga onoomusanga mu kitiibwa onoomusanyusanga mu bulwadde ne mu bulamu mu bugaga ne mu bwavu era olekanga abasajja abalala bonna n'obeera nonaleka ebbanga limumalanga muddala noyinza okumulayira bwotyo nakolanga bwentyo nga Mukama ye mubeezi wange Wanda kutegereza wale wala siye ngatuko mwana bikura dale Ili ongana ngoro yangu kusikamanga matambambe kwa yangu isiko la kwa isiko de tele ya de kazi sindi la wana mpata kumkono mko mpata mkono nze Wandera Patrick bamaliza okubabuulirira bakubye ebirayiro munnange nayagagabirira okubeera mukazi wange omugatte okuva leero n'okweyongerayo okubeeranga naawe mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu mu bwavu ne mu bugaga okukwagalanga okukulabiriranga n'okusanyusanga era naalekanga abakazi abalala bonna n'embeera naawe wekka ennaku zonna ez'obulamu bwaffe nga ekigambo kya Katonda ekitukuvu bwe kiri era bwe batyo bannaffe aba Seventh Day tebambala mpeta negaga Rebecca Vivian okutwala gwe Wandera Batman Patrick okuba omwami wange omugatte okubeera naawe okuva kaakano mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu okwagalanga n'okusanyusanga okutuusa okufa lwe tulitwawukanya ng'ekirayiro kya Katonda ekitukuvu bwe kiri
gwentyo bwe nkulayiridde ekirayiro kyange. Tuli ku mukolo guno gw'abaana bano Patrick ne Vivian bafuule ab'omukisa ne banaabeera yonna mu community mu kanisa ye, bafuule abaguzi b'embiri babeere basajja bakazi abasusabi abagudde ekigambo kikunkomerera byonotugiranga ennyumba eno ng'okomyewo obatuuse butamuka bwabwe bawulira ebigambo ebyotuwebale walimu musaana mwesimayina musingira mukamawo ekatuyinde musaana ekitobulamu obutaka bwabwe beera n'ennyumba eno omukolo omwami n'omukyala basayiniza certificate eraga nti kati bafumbo obufumbo obutukuvu. Ngeri y'okwebaza Katonda olw'ekkula ly'obufumbo lye batuuseeko bawaayo ebirabo. Patrick ne Vivian okusinziira ku bafuuse omusajja n'omukazi. Weebalire ssebo weebalire ddala olw'abaana baffe bano bombi buli omu ng'asaanira munne. Ate okusaanira munne nfe abantu tulaba bulala naye gwe Katonda gw'olaba ekituufu. Weebale ssebo kubanga okituukiriza ku lunaku lwa leero. Obulamu bwabwe Mukama tubukwasa. Obulamu bwabwe bw'omubiri wamu n'obw'omwoyo. Okutegeera kwabwe okutambula kwabwe. Naffe twogere waggulu byonna Katonda waffe twamuyimiriranga azze okutulokola. Leero akumpe naffe byonna otujjuza omwoyo omutukuvu oweebwe ekitiibwa naffe essanyu litujjire okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ebifaananyi bye basoose okwekobya ng'omwami n'omukyala babyekubisiriza obweru w'ekkanisa era bwe batyo ne bayita ab'eŋŋanda bakona b'emikwano nabo bafune kakisa okwekubya ku bifaananyi ne bawandera. Simanyi gye ndaga n'olugendo lwawala n'atuuka buli bw'obulawo bange alwazizza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikkakkanye ntawanya. Bavuze buterevu ne bagenda e Munyonyo mu Gardens okusobola okwekubya ebifaananyi. Emitima girikya yanannazaako bw'omu nga yenze bulamu bwe gyali kimanyi alibeera omubwati ng'asuubira munyomu anawalirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe nsumba omwoyo gwakalosa akasufu pambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati n'onyoyo obalungi
busobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo nonyoyo obaliberanye ebyozo bimumanyi nebimulabako emitima gireca yananazako bwomu nga yenze bulamu bwe gyali kimanya alibeera omubati ng'asuubira munyomu anawanirira omutima gwange muno yono yoyo yeggwensuuba omwoyo gwakalosa akasufu ambatira mperekera ontuusa alibeera omubati nonyoyo oluvannyuma bagenze ku reception gye baategekedde ku posta. Decoration yabadde mulungi ddala nga bakozesezza colors za white ne purple zabadde nnungi ne bateekako ebimuli ebya shouting colors ebyakyamudde ekifo. Olwo cake yaabwe yabadde mu white ne bongera okuteekako obumuli bwa purple okwatagana obulungi ne decoration gwe balonze. Abagole abantu babadde babalindiridde mu ssanyu. Tamironia love lizo zainganga ke Ningam tamivu mama Tamironia love lizo zainganga ke Owamkwano patangu nawe Tamironia love lizo zainganga ke Owamkwano patangu nawe Tamironia love lizo zainganga ke Banage love mama Banage love Nyeku obyo Love Banage love Nyeku obyo Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.